Mujebaleko muli mutya eyo. Olwaleero nzize okwogera ku kibwankulata bwe kiti bwe kifaanana, omugaso gwakyo. Ekibwankulata kino osobola okukifuna n'okitokosaako n'okinywa. Kyoza mu lubuto kyoza mu lubuto. Omugaso omulala kireeta omusaayi. Gwe wenna ali eyo nga toyina musaayi, yenga kino. Bw'oba oyagala musaayi oyenga n'onywa. Okiyenga mazzi amayonjo, okiyenga n'omala n'okinywa. Gwe atayagadde tesiti yaakyo like kyo nga kyo, osobola okuyenga n'ogatta mu butunda n'onywa, oba okikiliininga bulungi n'oteeka mu blender n'okikuba, then n'okamula n'obutunda n'ogattamu n'onywa. Awo omusaayi guba guyingiddewo. Then ekirala kikola ku infections. Bw'oba ng'olina infections osobola oyenga kano akakola bwe kati. Osobola okukayenga, kayenge bulungi, kabeere nga kagonze, then okateekeyo. Kati waliwo agamba nze like na infections ate wemba nga sikirina ndi bweru like kati mostly abali mu biyumba ng'olina infection osobola okukwata garlic. Kibwankulata kuba nga tekiriyo, kwata garlic omuteekeyo. Oyo atya okuteekayo ku kagarlic ye, kwata okakube bulungi oggyemu otuzzi twako otuteekeyo. Infections zijja kuba zigenze, tezirina we zigenda kusanga. Thanks for watching my video. Bye. I love you.